Assalamu alaikum Sheikh. Sheikh, mukama wange tayagala kulaba kooya konna ku kirevu naye taŋŋaana kusaala wadde ku ofiisi nsaalirawo nkole ntya? aqulu musta'inan billah. Okusooka ekirevu kiramulwa kitya mu busiraamu? Sunna. Kirevu kiramulwa kitya? Nanfumba. Kirevu kiramulwa kitya? Sunnatun muakkada. Sunna yakakasibwa. Emisfalahati ejo mizibuzibu. Sunna muakkada nebifala ku bintu mizibuzibu. Naye ekirevu bw'otunuulira obujulizi obukyogerako kiraga nti byebimu ku bintu omuntu byatalinaako alternative, nti bw'aba takikoze bwati akikole bwati. Obujulizi bwe tulina ku kirevu bwonna bulambika ekintu kimu ti omuntu akole ki, alekeko ekirevu kye. Obujulizi obwogera ku kirevu bwa ngeri bbiri. Engeri yesooka, omubaka sallallahu alaihi wasallam yakiraganga min fitrati al-islam, min fitrati al-islam, okubeera nti omusajja abeera naki n'ekirevu. Obujulizi obujja ku kyo, omubaka sallallahu alaihi wasallam taratan yaqul aifu al-liha, aifu al-liha, wa taratan yaqul arukhu al-liha, wa ahyanan yaqul waffiru al-liha. Omubaka sallallahu alaihi wasallam hadith akozesa ekigambo ekimu kwemeka ku bisatu. Olusaga nti mutulule ebirevu, oyo nagamba nti musakatize ebirevu, awala nagamba nti muleke ebirevu ku mbeera yabyo. Ntegereka bulungi. Obujulizi obwokubiri, omubaka bw'aba ayogera ku nsonga eyo yalaga ti hatha mimma yalzam almuslimun mukhalafatu ghayrihim. Eyo kyekimu ku ebyo ebikakata ku basiraamu okubeera nti baawukana nabyo mu byo abatali bo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba khalafu lyahuda wannasara, wa mukhalafatu lyahud wannasara amrun hatmun. Okwawukana ku bayahudi n'abanaswara mu mbeera zonna kitukakatako. Yensonga lwaki olaba tugamba nti ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alaihim ghayri almaghdubi alaihim wala ddallin. Ngati Allah totuwa netufaanagana n'abaki n'abo abewasunga walira wadde abaababula. Kitegeeza nti kigambo kikulu okubeera nga almuslimu yukhalifu madha, yukhalifu ghayrihi min ahli diyana al ukhra, mu bantu abalina enzikiriza endala. Yagamba nti fa innahum, abayahudi n'abanasara, yahliquna lihahum, bakola batya? Basalako ebirevu byabwe, wayafuuna shawaribahum, mwana wattu ne bakuza ne baleka ne balera ebirevu byabwe. Omubaka natugamba sallallahu alaihi wasallam fe abasiraamu tukole ki? Tubeere nga ffe naifu al-liha wa naqussu ash-shawarib,
naluga nti ffe ebirevu byetuba tuleka, amasulubu getuba tukendeeza. ntegerekeka kitegeeza nti omubaka sallallahu alaihi wasallam atulagira okuleka ebirevu byaffe, natulagira okwawukana n'abaki n'abayahudi. nteeka bulungi, so nga nebeeranga nene mu buki, nebeeranga nene mu busiraamu. ebirevu bino omwana wattu ojja kubisanga nga biriko obujulizi bungi. baadu lulama abamu ku bamanyi b'obusiraamu yarawuna anna haliqu lihya, balaba nti omuntu asalako ekirevu kye min arrijal fahuwa fasiqun, balaba nga abeera mwononefu. abamu ku bamanyi b'obusiraamu balaba nti omuntu asalako ekirevu abeera muki, abeera mwononefu olw'obujeemu bwe okujeemera omubaka sallallahu alaihi wasallam. teeka bulungi, kale temukitwala nga ki, temukitwala nga kyalayisi, wabula kigambo kiki, kigambo kinene mwana wattu. abamanyi ba anbiyaullah, banabbi ba allah subhanahu wataala balinanga ebirevu byabwe. enkola eno bo byebasomesa byatandikiranga kubo, tekitandikira ku mulembe gwaffe sallallahu alaihi wasallam muhammad kukitulagira. bwoba osomye quran eyo newetegereza osanga nga harun agamba muganda we musa, namugamba nti yabna umma la ta'khudhu bilihiyati, owange gwe mwana wa kitange leka kunsika ki, leka kunsika kirevu kyange, ekirevu kyekyo kyomanyi. wala birasi inni khashitu an taqula farrakta baina bani israil walam tarqub qawli, naye kyetwagaddemu la ta'khudh bilihiyati, leka kunsika kirevu. naye ono musa ne haruna baawa bemabega ddala, omulembe gwabwe guli mabega ddala. bebamu ku bannabbi abasookerwako mu bannabbi b'abayahudi ababa bani israil. teeka bulungi, kati gwoyinza okulowooza nti muhammadi yasoose okulabikibwako n'ekirevu oba n'okukisomesa, wabula ekyo ojja kukisanga mu bannabbi ba allah subhanahu wataala ngaembeera eno ddala ya mu buki, ya mu busiraamu. kale tekyetaaga kubeera nga omuntu akiragajjalira. bakadde baffe nga sinabatuukako, weewuunya ne bana abazanya firimu za yesu. sirabangako yesu atalina kirevu. walabako firimu za yesu, walabako yesu nga bamuzanya yesu nga talina kirevu? taliyo. wabula buli lwaliraga isa ojja kulaba nga bakulaga nga alina ki, nga alina ekirevu. kale ekirevu kigambo kikulu mu busiraamu. ntegereka bulungi, mwana wattu waliwo ebintu ebimu byetulagajjalira nga ate binene. allah subhanahu wataala asobola okukuuma nakulekera obuwangazi n'owangaalako. kituuka ekiseera nga ekirevu kyo kitandise okugjamu kyebayita envi. omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man shaba shaibatan fi lislaami, omuntu yenna okufuna oluvi lumu naye nga alufunidde mu busiraamu, kanat lahu hasana, oluvi olwo buli kanaku alubeerako n'ekiki, n'ekirungi. walhasanatu inda allah biashri amthaliha, so nga ekirungi ekimu kikubisibwamu emirundi emeka, emirundi 10 mu maaso ga allah subhanahu wataala kwasooka okuyinjiwaliza. naye bana tunuulira omuntu wejja okusanga nga ekirevu kye mwana wattu kijjuddemu ki, kijjuddemu envi. oba omulungi gwate kirina, togenda bukola otya, togenda bufuna okugjako nga obufunira kuki, ku nviirizo za mutwe. naye tunuulira obulungi obwo nti olufunako oluvi olwo buli kanaku ekiki, ekirungi. ati otunuulira omuntu nga sheikh swaleh kyonna kiweddewo ode bulungi, naye zonna nvi, naye buli luvi lumu bwe ruti alufunako ki, alufunako ekirungi. teeka bulungi, abange ebirungi emumaaso ga allah byakuŋŋaanya. ekyo ngaokivuddeko
omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti wakanat lahu nurun yauma alqiyama, oluvi omuntu lwafuna mu busiraamu lugenda kubeera kitangaala ku lunaku lw'enkomerero. envi ezo zemulaba zigenda kubeera kitangaala kya muntu ku lunaku lwaki, ku lunaku lw'enkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti yauma tara almu'minina walmu'minat nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. olwelunaku kiyama lwogenda okulaba ngaabakkiriza ebitangaala byabwe bibatambulira mu maaso gaabwe, naye n'obukkiriza bwabwe nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala nti ai Allah tujjulize ebiki, ebitangaala byaffe. mu bintu ebiriko ekitangaala yauma alqiyama ng'ogyeko obukkiriza ebintu bibiri. ekisooka atharu lwudu, obuuvu mwe tuyisa amazzi nga tufuna wuzu. omubaka sallallahu alaihi wasallam yagaa nti abakkiriza bagenda kujja yauma alqiyama ghurara muhajjalina min athari lwudu, bagenda kujja yauma alqiyama nga balina ebitundu bikola bitya, byakayakana min athari lwudu, omwo mwe bayisanga amazzi nga bafuna wuzu. ekyo kyekimu ku bijjuzo buki ebitangaala yauma alqiyama. ekigambo ekyokubiri nviza abantu abazifunidde mu busiraamu, afunye oluvi mu busiraamu, envi ezo zigenda kwongera okwakayakana kwe n'ekitangaala kye. naye nga mwana wattu abatabirina bagamba nti unzuruna naktabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura. mwana wattu era kulaba abatabirina nga mwana wattu basaba ababirina tebange kyuka otunuleko eno negaseeko n'ekitangaala kyo, naye nga babagamba nti amuddeeyo tuli bize, nange nina gyendaga. ebitangaala bitambulira mu maaso gaabwe. teeka bulungi, abaga nti muddeeyo emabega gye muba mubijja. so buli kintu kyonna kyolaba nga kirinamu omugaso ogudda gyoli fi akhiratika, ku nkomerero yo tokitwala nga kiri rayisi, ojja kukyetaaga, okifunamu empeera, ate kigenda kubeera kitangaala kyo yauma alqiyama. n'olwensonga eno ebirevu bino min sunani lhuda, mwana wattu tubeere nga tufaayo okubeera tukola tutya. kakati olina omulimu nga ekyo bwekityo obulungi obwo bufaananako bwe butyo, mukama we akugamba nti toteekeddwa kuba nakyo. abafu okola otya? oli wakati w'ebintu bimeka? bibiri. ekigambo ekisooka kubeera nga tukallimuhu fi hatha al-amr, kubeera nga oyogeraganya naye mu nsonga eyo. watatlubu minhu rukhsa, omusabe akola atya? akulekere ekirevu kyo, kubanga ekirevu kyo ibada ta'budu biha rabbaka, kuno kusinza kwosinza nakwani? Allah subhanahu wa ta'ala. thaniyan, ekirevu kyo kino tarju fiha al ajru wathawabu min Allah, okisuubiramu empeera nene ewaali ewa Allah subhanahu wa ta'ala. thalithan, in shibta shayba, bwofunamu oluvi, ekirevu kyo kino mwana wattu oluvi oluzeemu nurun laka yauma alqiyama, kitangaala kyo ku lunaku lwaki, lw'enkomerero. kati olina okutuula na mukamawo oyogere naye amanye lwaki olinaki, olina ekirevu, omusabe ibaada yagikola atya? agikulekere. hatha amur in wafaqa alayhi, bwabakkiriza kuyofa biha wa ni'ma, oba weesiimye ogenda mu maaso n'omulimu gwo, ate na ibaada yo nokola otya? nobeera nga ogenda nayo. bw'aba akuganye la tatma'innu bihatha al-amal, totebenkera na mulimu ogwo gukuziyizaako zimu ku ngeri za kusinza, wabula ng'okyali mu gwo noonyezaamu omulimu omulala, awo okola otya? bwogufuna awo oveewo, kuba tolinaawo busobozi businzizaawo Allah nga bwoteekeddwa musinza. noonyezaawo omulimu omulala Allah subhanahu wa ta'ala nga bwomusaba akulwanyisizeemu ogusinga ogwo, oveemu ogenda awalala ogenda okubeera nti okolera. teeka bulungi, wa illa wabeerawo taarud
baina iradatu rrahman wa iradatu labdi, wabeerawo okwonagana wakati wa mukamawo ono omutonde ate ne mukamawo Allah subhanahu wa ta'ala. Tuteekeddwa kukulembeza kugonderani, kugondera Allah subhanahu wa ta'ala, okujjako abantu abatono ennyo abalina exception, kujjako abantu abatono ennyo abalina exception, nga abantu abali mu magye. Mu magye tokkirizibwa kubeera na kirevu, si kyakyeyagalire. Saate n'okusaba okubeera nti bakuta nakyo si kiki, si kyangu, si kyangu mu magye kugamba nti kale tukutadde kolaki genda. Thalithan, ate ngera twetaaga abantu okubeerako muki, okubeerako mu security organize ezo nga ddala baki, nga ddala basiraamu, kubanga tuli kitundu ku nsi eno. Tetuyinza kubeerawo nga security organize poliisi, ame twala tugende nga teriyo ki, nga tetuliyo, kubanga bwekibeera bwe kityo bajja kutukoseza ddala. Teeka bulungi. Naye mwala wattu abo bo balina embeera zaabwe ez'obuwaze. Nasalu llaha alafwa walafiya. Amma gwe omuntu akola emirimu gino egya bulijjo nga bwoba toli wano osobola okufuna omulala, noonya omulimu omulala, Allah subhanahu wa ta'ala nga bwomusaba bwona ogufuna guno oguleke, gwotasobola kubeera nti osinzizaamu ani, osinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyo ebintu bingi omuntu byoteekeddwa okugenderera. Oyo abuuziza ku kirevu, omulala bajja kumugaana okukendeeza engoye ze, avuga nti tobeera ki, tobeera smart. Nakirabako musajja nga avuga, yali avuga motoka yange, naye oluvanyuma yafuna motoka nga ya Sheraton, naye nga mwana wattu tebamukkiriza ngoye kola kutya, kubeera waggulu wa bukongovvule, nazirekayo. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yewunyisa, namugamba nti bwenebuuza nti zirekeeyo, nazirekayo engoye, naye ye nalongoosa nkola ya muki, ya mulimu buweereza bwe. Buli lwalowoozanga okumugoba nga batunulira engeri gyakola atya, gyakolamu emirimu gye, ali bank kyo, ali smart, ali ode bulungi, nga bakaluubirirwa okumugoba. Kyebakola bagenda ne bagula empale, ku makya aba yakatuuka ku mulimu ne bamuyita, najja mu ofiisi ne bamugamba nti okuva n'olwaleero empale ezo z'oba oyambala ziri ezizo zikole ki, zireke. Bwe yazitwala anti baziwaddeyo, yazituukiza ku kyalaani n'aziteekako, wakola atya, wayagala agenda okudda enkeera ng'era alimu eyo eri waggulu waki w'obukongovvule. Mukama we yamwirengera n'amugaa nti Kasimu come here. Amuyita mu ofiisi, bwe yatuuka mu ofiisi n'amugaa nti where is the trouser I bought for you? Namugaa it is this one boss. Namugaa you cut my trouser also? N'empale yange wagisaze? Namugaa nti boss, and it is me who is putting it on. I thought you gave it to me. Nalowooza nti wagiwadde ani? Ate bw'oba wagiwadde nze sambala zikka waki wansi wa bukongovu. Naga nti Kasimu ojooga, Kasimu olota ojooga, get out of my office. Namugoba aga nti from office yange, naye era yasigala takoze atya, yasigala tamugobye, yasigala tamugobye. Teeka bulungi. Kale kino ojja kukitwala nga kyangu engoye z'okukka wansi w'obukongovvule, naye nga kiriko ekigambo ekinene. Omumaka kyeyagamba nti ma asfala min alka'baini fa fi nnar, engoye okukka wansi w'obukongovvule zikutwala muki, mu muliro. Kati omulimu gwolina gugamba nti engoye ziteekwa kuba wansi wa bukongovvule, tojja kusobola kugubeerako. Allahumma okujjako ojja kunoonya omulimu omulala, ogwo ogukola otya, ogwo oguveemu qawlan wahida. Ekyo tekiriyo, tojja kusigala mu mbeera eyo ya kujemera Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba mulimula. Waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja. Bw'ona otya Allah subhanahu wa ta'ala, either bajja kukugumiikirizanga bw'ofaanagana obeerewo, oba si ekyo ojja kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala akuterawo makhraj, akuwa omulimu ogusingako n'ogwogwo. Teeka bulungi. Onoobeera nga ekyo kyolina mu mutima gwo Allah kyakumanyiko nga kyekyo, onoonya kulongoosa
ddala mubutuufu allah subhanahu wataala sayuawiduka khairan min hatha alamal, ajja kukuwanyisizaamu ogusinga ogwo obulungi. So kiseera ekyo kyolimu ekyambeera bwetyo nonyezaamu omulimu omulala, naye nga okwogeraganya ne bakama bammwe kyekisinga okubeera ekikulu. Mukimuyita ekizibu, omuntu bwoba otudde naye mu mbeera ennungi asobola okukola atya, musobola okubeera nga mukkaanya. Ntegeregese bulungi, wallahu alam.